President Yoweri Museveni ng'awerekeddwako First Lady minisita w'enjigiriza n'emizannyo Janet Museveni atongozza okukola oluguudo lwa Ssentema mu Kasakakiri lukuyibwa koolaasi. Oluguudo luwezaako kilomita 12 n'obutundu 7 nga lwakumala obubi 56 era lwakolebwa emyezi 18 ng'akulira abakozi ba gavumenti Wakiso Alfred Malinga bw'annyonnyola. Also 7.5 kilometers and then President mukwogera kwategeeza nti okuzimba enguudo n'okulaakulanya abantu n'ebyokwerinda zizimu ku mpagi ze bava nazo mu nsiko okukolako era nga bazikolako mpolampola. Gye twabanjulira tubire mu nsiko byonna byetukola bikwataganye kati olubuto luno kati tugenda kulukola kolansi. Ategeeza nti gavumenti etandise okukola enguudo ez'enjawulo mu Buganda okulaba ng'abantu bongera okunyweza ebyenkulaakulana. Abantu babadde bagumalira ku ekyo enkulaakulana kolansi naye omusoga yakyogera dda n'agamba nti akange kakira kafu kati kolansi eri wano oluyimiridde otya oluna akasente oba kubanga obwavu bubwo private. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.